Munnange awo olwatuuka abooluganda ng'otulabira olunaku lwali lwa 14 omwezi ogwa February omwaka 1999 luno abaagalana mmwe musinga okulumanya anti luba lunaku lwa Valentine. Olunaku olwo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yayita famire ey'oluli olulangira ssaako ne Katikkiro yaliko ebiseera ebyo Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere mu lubiri lw'Ebbanda. Bano yali tabayise nti oba kulyamu kyamisana na kunywa kaakaawa kokka anti bakuyita embuga si buganzi. Bano yali abayise okwanukula ekibuuzo ekyali kirudde ebbanga nga kimubuuzibwa era nga kyali kimusula ku mwoyo nga lufuba ekya Owasaddi. Munnange bano lwatuuka mu lubiri Ebbanda n'alyoka ababikkulira ekyama ekimusula ku mwoyo ng'olufuba eky'omukyala gwe yali afunye gwagenda okuwasa, ono nga si mulala ye Sylvia Najjinda Luswata. Ekibuuzo ky'Owasaddi kyali kyatandika okumubuuzibwa nga yakamala okutuula ku Namulondo mu mwaka gwa 1993 era gyali giweredde ddala emyaka 6 nga balaba Ssaabasajja Kabaka talina amufumbira ttooke. Olunaku luno lwe yababikkulira ekyama kye lwali terunnaba kutuuka era wano emyezi mitono nnyo emabega Ssaabasajja Kabaka yagenda mu ggwanga erya United Kingdom okwetaba ku kivulu ky'obuwangwa ekyali kitegekeddwa Abaganda abali mu Bulaaya. Wabula ku mukolo guno omwana ow'obuwala Sylvia Najjinda yatuula kumpi ne Kabaka Mutebi, ekintu ekyaleetera bangi ebibuuzo nti oyo amutudde okumpi yaani. Kale nno ye nga Katikkiro Ssemwogerere eyaguliko omukolo ogwo ku Valentine bwe baamwanjulira omuntu oyo mwana wattu ye teyeewuunya era naye bw'atyo nga 15 omwezi ogwa Maaci 1999 yabukeereza nkokola n'atuuza olukiiko lwa Buganda n'alwanjulira amawulire ag'essanyu nga Ssaabasajja Kabaka Cuucu Lukoma Nantawetwa bwe yafunye omukyala agenda okumubudaabuda. Mu kaseera ak'embeera yali yansacca olukiiko lwa Buganda essanyu ne luddirirwa embuutu ssaako okuyimba ekitiibwa kya Buganda mu mbeera ey'omujjiirano era ebitundu byakyo byonna byakubwa. Wano tewaali kulonzalonza, baatandikirawo okuteesa ku ddi omukolo lwe gulina okubeerayo ogw'embaga era nga 27 Agusito 1999 olunaku olwo terwabuusibwa maaso nga lwe lunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yali alina okunaanikirako Sylvia Najjinda empeta bw'atyo asamba eggawuni. Amawulire gano oluvannyuma lw'okusaasaanira Obuganda ebitongole bingi nnyo abantu ssekinnoomu baavaayo okuvujjirira omukolo guno okulaba nga mwanattu gufuuka gwa byafaayo mu nsi yonna. Era wano enkya n'eggulo Katikkiro eyaliko ebiseera ebyo Mulwanyammuli Ssemwogerere yatikkulanga amakula gano nga gaaleetebwanga okuyambako mu nteekateeka y'emikolo omwalinga ebintu ebikalu ssaako n'ensimbi enkalu. Omukolo guno gwakuŋŋaanya abagenyi ab'ebitiibwa bayite ba VIP abawerera ddala 50,000 kw'oteeka n'emitwalo gy'Abaganda abaali beesunga embaga eno. Ekyamazima omukolo guno gwasomboola abeebuule n'ebweya era bangi baagwesunga nga bwe beesunga omukolo ogw'amatikkira ogwa 1993. Bannamawulire baatindigga eŋŋendo okuva ebuule n'ebweya mu mawanga ag'enjawulo okujja okubeerawo ng'abajulizi nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akuba ebirayiro. Munnange ku lunaku lw'embaga enkumi n'enkumi z'abantu zaakeera kweyiwa ku nguudo ezaali zirinnya akasozi Namirembe ssaako n'olusozi Mmengo ku lubiri awaali wagenda osembezebwa abagenyi. Ekyamazima bangi beesunga omukolo guno era abaali bayinayo abanywanyi Emmengo nga bakuba obusimu. Munnange tonneerabira, tonvaamu, nteekaako ku lukalala lw'abanaayingira mu kkanisa. Naye nga munnange byali byappa kubanga waaliwo olukiiko olw'enjawulo olwali lwalondeddwa. Kale nga ne bw'obeera n'ekintu kidoogo eyenkanawa nga tosobola kuyitawo, empapula z'amawulire ze zaali baana baliwo anti ng'emiko mingi nnyo gyekwatibwa okubeera nga bayisaamu obubaka obwagaliza Ssaabasajja omukolo omulungi era nga bannannyini lupapula babula kubulwa we bawandiika bintu birala anti ng'obubaka bwa Ssaabasajja bwe bujjuddemu. Wano obulamu bwa Sylvia Najjinda bwakyukira ddala anti olwo ng'agenda okuyingira oluli olulangira afuuke Nnaabagereka. Ekitiibwa kino ekya Nnaabagereka kyava ku Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri anti ono ye Kabaka wa Buganda eyasooka okukola embaga ng'ayita mu ddiini giyite Royal Wedding era ng'eno yagikola mu mwezi gwali gwa Septemba ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka gwa 1914 ku kasozi Namirembe. Eyamuddirira yali Kabaka Muteesa bw'atyo ne Mutebi n'abeera wa kusatu okukola kino. Embaga zino ez'ekkanisa nga tezinnabaawo Kabaka yabeeranga n'abakazi bangi era nga mu bakazi abo bonna mukyala we omukulu ng'ayitibwa Kaddulubaale
omulimu gw'abakazi ba Kabaka kwalinga kumulabirira, okumuyooyoota ng'omwami awaka, okubeera nga tajula, wamu n'okumuzaalira abambejja ssaako n'abalangira. Naye munnange ensi bw'egenze ekyuka oluvannyuma lw'okujja kw'Abazungu ne baleeta kye baayita obugunjufu, essaawa eno ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, omukazi tumanyi omu Sylvia Nagginda. So nga ku mulundi guli wandibaddenga ku mukolo gw'amatikkira olaba oluseregende lw'abakyala olumuwerekera nga kumpi luzimbirwa weema yaalwo abo nti bakakabaka, olw'ensonga nti kyawanuzibwa nti mu buli kika yabeerangamu n'omukazi. Ate leka nkuzzeeyo ku mbaga. Olunaku lw'embaga lwakyanga ennaku endala era abagole bawanyisiganya ebirayiro byabwe wali ku Lutikko e Namirembe ku mukolo gaggadde ogwakolebwa yali Ssaabalabirizi ebiseera ebyo omugenzi Mpalanyi Nkooyooyo. Abagenyi abaaliwo ku mukolo guno kwaliko ab'ebitiibwa okuva wano mu Uganda ssaako ne Bunaayira, okwali Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha, ssaako kabaka w'Abazulu Godwill Zwelithini. Ono yeewuunyisa bangi mu nnyambala ye anti nga balabanga ali obwereere, so nga naye amajjolobera ge yali ayambadde ga Bwakabaka bwewaabwe oba Obuzulu. Abagenyi abawerera ddala 3,000 be baasobola okulya ekyeggulo wamu ne Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka wali mu Lubiri e Mmengo, so nga ate abantu ba Ssaabasajja abalala nabo bwe batyo beetaba ku mukolo guno era ne bali ekijjulo mawuuno nga Ssaabasajja Kabaka yennyini yagabudde. Lindirira olunaku olw'enkya nga tukuttottola akawonvu n'akagga ak'olunaku lw'embaga nga bwe lwali. Nnaabagereka yayambala atya, yatambula atya, yakumba atya, yalina emperekeze mmeka era yasula mu wooteeri ki gye yava okujja mu yeekaalu. Lindirira olunaku olw'enkya. BTM TV Community Report. Lindirira.